opposition tetandise ofiirwa abantu baayo. Ekisookera ddala eno Democratic Alliance yafudde at birth. Yafudde at birth. Kyekyagisa enteekateeka yaayo yabadde enfu nnyo ne beekuba bennyini ku launch. Omanyi ekintu okufa lwe bakizadde omwana n'omuzaala nga mulamu n'afiira awo mu lubuto abadde mulamu olumufulumye bwe papa n'afa naye nga kyo wabadde okiraba nti kiramu ate nga nkiraba nti kiramu kitya babadde bakifumba tuwulira babadde bakifumba tuwulira kati nga ffe tulinda kulaba omwana anaavaayo mulenzi muwala kumbe bazadde omwana ali awo kiwuduwudu tetumanyi oba mulenzi oba muwala ne kifiira awo kwegamba I don't know oba abasajja w'omuntu wamulabe yabaddewo ennamirembe awo kiddemu ekyo namungi w'omuntu wamulabe yabadde ennamirembe noŋŋamba nti awabaddewo namungi w'omuntu tenti ate kasita zijjula tenti kasita zijjula yaba namungi w'omuntu kale katukkaanye nti yabadde namungi w'omuntu in your perspective oba mu perspective y'abalabi ababaddewo do you know what can happen nga twagambe nti twagala kuteeka lukiiko anywhere mu Kampala wano okimanyi nga pulezidenti wange yagambye nti ayagala kuteekawo olukiiko oyinza okukontaininga abantu abayinza okujjawaawo katudde ku kyabaddewo tejja bikkiriza webale nnyo naye bano babawadde obukuumi ne babawa ekifo we bakolera ne bakkiriza bakole buli kimu bayise mu mateeka ffe tuli bamenye b'amateeka si bwe kiri kanzire ku DA kyekugamba nti yafudde at birth baplayers baayo sooka obatunuulire be baani Mike Mabike atandika na Mpuuga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba Honorable Bedi Mwanika Dr. Mulamba Mike Mabike Lubega Mukaako Wota Samuel Mukaako omulala nalabyeyo ne muganda wange Kasibante naye nga awanda bingi Kasibante Moses kuliko n'omukyala w'e Masaka erinnya ndyerabira ani yes Juliet Kakande kati olabira ddala nga composition yennyini nfu Mathias Mpuuga Mubaka ekyobubaka kireke mubaka wa Nuupu ate commissioner era nga Nuupu commissioner sikatiramuko okumuyita commissioner nze nga nze sikatiramuko because as per our records zake ye commissioner waffe atatuula mu office nga Museveni bwatudde ku ntebe ya Kyagulanyi naye Mike Mabike ye president wa SDP gundi Bwanika PDP Lubega Mukaako oyo ye oyo ngwa buli wamu leero ndi wano ekya ndi wali luli ndi wali these are political failures ofuna bulungi Mike Mabike bw'obanga oyina SDP naye nga baakuma kadi ya NUP ate ng'oyina ekibiina ekikyo nomala nojja independent ate ng'oyina pate Enefik Media. Omulungi ali ku Fik Media ogamba nti olina gy'oli kasente buli kimu kitambula bulungi. Shafik Lwanga nze aliwo ne Honorable Career tuzze twogere ku biri mu ggwanga Uganda tugenda kwogera ku nsonga nga ssatu. Honorable Career bbanga libadde ddene ssebo ng'otubuzeeko nga tukulaba otalaaga Eastern yonna obula ogimalayo osina kindi ogimaze nsaba omuze mu Fik Media. Neyanziza nnyo muganda wange Shafik abatulaba mwenna amanya n'eddoboozi Andrew Kiza Kaluuya nga nze atwala National Unity Platform mu kiketezo kya mobilization mu Eastern Uganda njagala okusooka okubeetondera bannange timusonyiwe nti akaseera kawezeemukko nga siriiwo naye nga ndi ku mirimu gya ggwanga nga ntalaga eggwanga okulimalako era kati tolina kyombuuza mu Eastern Uganda yonna ngitambudde ngenda gikuba paati 2 ngikube ne paati 3 twakoze obukiiko bwa district ne constituency kati paati 2 tugenda ku sub county ne parish paati 3 tukke ku kyalo awo teri addamu kubuuza nti structures awo ate inarema batakyalina kyagamba okubanga yakyakolera ku structures za 1986 eza RC zakolerako kati fe tukola ebiriyo byennyini okutuukira ddala ku bantu abawansi neyanziza waliwo akantu akatambula ku social media kenjaga tutandikireko tugenda kwogera ku Democratic Alliance lwakuba nekintu kye natunuulidde ti Democratic Alliance ne TDA wadde ne bagifudde DA naye ndaba byebimu
era neno yali the Democratic Alliance so ekyawuka- abantu banengeje siraba kyawukana ekyawukanamu ndowooza be ba players n'okuggyako T n'okuggyako kati sigadde byebyemo naye bisigadde bye bimu. okay awo tugenda kuba ntujjawo tugenda kwogera ku lwaki Nuupu yagaana okugenda eggulu mu parliamentary seat eyaliyo abagamba nti sente ezigenda okukozesebwa nnyingi aye ne basalawo bagende mu inter parliamentary East African Games ate nga nayo sente zigendayo nnyingi awo nayo tugenda tutuukawo naye njagala tusooke kantu akatambudde nalabye Honorable Kyagulanyi yazze ku parliament ab'opposition nga basinkanye naye luli yajja nga Mathias Mpuuga yakyaliyo wekitiibwa Mathias Mpuuga yasigala mu ntebe ye nawa Honorable Kyagulanyi akatebe akaali kamudiridde ku mukono guno akawansi Honorable Ssenyonyi bwe yazze yavuddemu yiye nadda mu ndala bintu ebyo biraga ebintu bibiri byensaba nkubuuza tugambe nti Honorable Ssenyonyi ayina empisa oba yeegula tugambe nti Honorable Mpuuga yali amanyi ekifo kye oba yayitawo abakulu kitiibwa nsaba ontangaazi dakiika nga 3 neyanziza muganda wange kwegamba ebintu bino byeyogerera simanyi na kulwaki okyogerako n'okukibuuza n'okibuuza ngenda kusooka nkubuuze Ssenyonyi ali wakati akola mulimu ki? Leader of opposition. Mathias Mpuuga ali wakati Commissioner wa Parliament. Era mu kibiina akola ngani? Amuteekako suspension. Ali ku suspension. Kati kankubuulire, in any organization the master is always right. Onfuna bulungi? Nkuwulira. Nti buli mu organization yonna ne bweribeera edduukaayo nga gy'oyina nga mulimu omuwala akolamu bw'atategeera nti gwe mukulu akatebe kaatuddemu okuva leero ku makya n'akatuulamu enkya paka ku Sande gwe lwoza olumu mu mwezi n'atava mu katebe ako n'alowooza nti kakola okubanga yatunda oyo aba mufu. Ontegeera bulungi? You should always be able to distinguish yourself from your boss regardless of the position. Onfuna bulungi? Katukanye nti mu parliament leader of opposition yatwala banne bonna naye atajjukire nti mukama we atatera kujja ne mu myaka ena ayinza okujjamu omulundi ogwo bw'aba atuuse yabeera omunene wali wadde so ofiisi eyo yagikuwa okujjako nga he is presiding over official duties. Njagala kuwa example endala oyinza okugamba nti nga speaker taviira president abazze bw'oba okola official bw'oba presiding over an official event eri mu mateeka nti walina okubeerawo omuntu awo tolimenti kuvaawo okitegeera naye bw'obanga ohostinze mukamaawo ate tosukkuluma kumusinga kyenvudde nkuzaayo emabega wali nenkubuuza nti Loopu aliwa Ssenyonyi n'Empuuga aliwa insubordination yeyaleetera Mpuuga okubeera waali kati. Insubordination kwe kuyisa mu mukamaawo olugaayu. So Ssenyonyi talina kwegula kwonna kwe yakoze talina sho gye yataddewo okuggyako nti kya butonde nti akimanyi nti mukamaawo aba mukamaawo. Kati bino ebyokwegulumiza neweefuula big nnyo eyakuteekawo atuuse kati gwate omulaga nti ye wa bulijjo nnyo omuwadde akatebe akawansi. Onfuna bulungi? So nze ngamba nti kino kibeere kyakuyiga eri ffenna nti regardless of who you are eyakuteekawo kasita atuuka kiba kirala era eyo sayini Ssenyonyi gye yakoze gwe kati omanyi nga naye yakikoze unconsciously. Do you know what it means by doing something unconsciously? Nti tekiri premeditated, tokiplaninze naye lwakubanga nti kijja because it is within you kya bulijjo gy'oli nti olina okuwa mukamaawo ekitiibwa kati kifuuse kitrendinga Ssenyonyi yakoze kano oli bwe yakola bwati that is what it takes okubanga wakuzibwa. Ofuna bulungi ensonga kitangazza bulungi obudde tulina butono bonatusonyiwa bannaye tuli mugezaako kuba ntwangu Honorable ayina wadduka njagala otuveewo
ensonga eyewedde njaga tudde ku nsonga eyali eggulu abanuupu mwakuba ensonga ya paalamenti ogenda eggulu nga mugamba nti paalamenti okugenda eggulu sente ezigenda okukozesebwa ez'omuwa omusolo omupitirivu naye ng'eggulu gye mugenda okugenda hotels ze mugenda okusulamu munnayuganda yazifunamu era ne mutagenda abaagenda ne musalawo mubaboole yanzukira wano twali tukola programu waŋŋamba abo tulina obbaboola bajeemera lead of opposition nze kasita ojemera mukamaawo oba tolina kyoŋŋamba bali mu emizanyo gya east africa nalabye ababaka bannuupu bayitirivu buli omu yagenze lead of opposition yayita na waggulu tatambula na banneeno wansi which is right kuba muntu wawanjawulo sente ezikozesebwa nnyingi lwaki egyo nakyo temugiboola nga ziri we mwagiboola ne mugamba nti sente y'omuwa omusolo esooka etaase olinako okonyeekaawo era kenjagala okutangazaamu ekirungi muganda wange Shafik palamenti naliyoko emyaka 5 era n'ebikolwa ku ssaawa eno mbimanyi era mbifolowinga era inshallah ssaawa yonna nzirayo naye ngaekisinga obukulu kiri kimu olinako okonyeekaawo mbu era ne lead of opposition yayita waggulu banne baayita wansi it is optional kyenjogera njogera nnyo ebintu byempulira yes it is okay twekikoze mu bukyamu njagala kitangaaza nze emyaka gye namala 5 mu palamenti twagendanga ku mizannyo gya East African Interparliamentary Games ofuna bulungi era East African Interparliamentary Games ezo budget yaazo eri very clear mu budget yaki ya parliament and it is an agreement between all the partner states ezikola East Africa nti tujja kubeeranga ne event eno buli nkomerero y'omwaka okujja for interaction not necessarily competition it is more of bonding. We used to call it widening and deepening of the integration nti bwe tugenda mu Burundi we expose the people of Burundi to parliament zaffe and we interact with our comrades abaliwa mu nsi eyo oba ne mu nsi endala ezibazizze so budget eyo already weeri si yakibwatukira nti ate tusikeko kuzaawali tuge it is planned for kiringa bw'onoolaba nti parliament ebeera ne trips eza oversight nti parliament akakiiko ka Kosase kagenda kulambuula amalwaliro ga ggulu abantu babuze akakiiko ka Kosase kakyaliwo munnaye gyekaliko emirimu era kakola ndowooza era kakola naye ngaekisinga obukulu bwe baba baamala dde okubudgetinga ssente ezo which is a mandate by every member state kabeere Rwanda kabeere Kenya kabeere Burundi kabeere Tanzania kabeere South Sudan bonna balina okukola ki okubeera ne budget eyo efacilitating ekyo ofuna bulungi temuyinza nakuwa nsonga ku lwaki muba temugenze awo muba mudestroyinga integration eyo East African community muba mugikubamu ebituli buli lwe mugaana okugenda mubeeranga oba abeesosola ku bannammwe okitegeera so it is mandatory tekiyulikana you cannot even toyinza nakyo kubako birowoozo nti temwagenze akitunuulidde n'ekyeggulu kati nzija so ezo sente weeziri ekyalopa okulinnya ennyonyi tekirina buzibu nze ebbanga lye namalayo saagenderako mu baasi ebeerawo n'osalawo ki kyoyagala okukola nze nayitanga waggulu it is affordable olowooza tiketi egenda Dar es Salaam ya sentiment esukkawo katugambe kakadde kyogamba loputakayina so it is option ekyo kyosaagadde nnyo bakihighlighting enako nti yayita waggulu kati bwe tudda ku kyeggulu reasons zaali very clear one the motive ey'okutwala parliament eggulu tukkiriza nti upon speaker's discretion parliament esobola okutuula weeyagaddeyo nesobola n'okutuula ku kitebe kya Nopoa ofuna bulungi naye gwe njagala nkubuuze speaker bw'akeera ku makya n'agamba nti kati parliament tugenda kutuula ku kitebe kya Nopoa olowooza tewajja kubeerawo ko muntu abuuza bajja kubuuza kati
okukwata palamenti ogitwala eggulu walina okubanga wabaddewo ensonga ey'amaanyi eremesa palamenti okutuula weyina okutuula because eyina designated area princess of parliament tuziina ekitebe kya palamenti weekiri kiri kyali kyatandika kulaakulanya regions gulu okukulaakulana weba sagala kukozesa ekigambo kiri ekirala naye awo webalimbira abannayuganda nti ekitundu okukulaakulana babaka balina kujja kuvisitinga kitundu ekyo. That is wrong. It is about policy. Kati kankubuuza eggulu yakyukako ki? Tuli mu myezi nga emeka bukyanga bavaayo. Yakyukako ki? Ebyo byonna byakuwuddisa bannayuganda. There was a sinister motive era wawulira ebyavaayo. Wawulira bulungi wawulira ebyavaayo bagamba twagala kukola nga tutambula wonna wonna kulwaki bwe twakikuba tebannagenda Masaka lwaki tebannagenda Mbale lwaki tebannagenda Mbale tebyagala kulaakulana era bwe tuba tulowooza nti ekibuga okulaakulana palamenti erina kutuula mu kibuga ekyo then erina kutuula mu bifo 147. How many districts do we have? 147. So kitegeeza nti palamenti egende etule buli mu district okusobola okulaakulanya district eyo. Ekyo abantu ekisinga batawaanya kiri kimu sente nyingi ezikozesebwa zikendedde zitya naddala mu palamenti nkujira bwe babuuza Honorable Anita Among right honorable speaker waffe nti sente ze mwatutte eggulu mwazijjeewa yagamba mbu tukendezeza ku sente z'obukiiko ne tusobola okugenda bwe babuuza gundi bwe babuuza Obore yani Chris Obore ayogerera parliament yagamba nti ezo sente twazibudgetinga dda bulimba bwereere kati speaker wa gundi wa parliament ayogera kirala n'omwogezi wa parliament ayogera kirala naye nga bonna bakola mu kizimbe kyekitya kyekimu kwegamba obulimba bwabwe tebuli coordinated naye nga amazima amatuufu gali nti sente ezagenda eggulu zaali nnyingi ezitali budgeted for ezitali planned for senga kyali mu plan nti mu mwezi ogw'omunaana 2024 tuligendako eggulu nekibeera passed by the general good yali omulimba ani yali berondeko besorting bonna bulimba ebigambo Chris Obore byonna bulimba byonna bulimba yayogera nti Mathias Mpuuga sente ebikadde 5 yabifuna mwamukkiriza ku yabifuna atya ati Chris Obore yavayo ati yamala n'agamba mbu byali mu budget byalimu yamala n'agamba mbu byali mu budget era budget bagiyisa kulwaki tebakkiriza debate ku gundi ku subject eyo webanga byali mu budget tuwunzike wali wano tujawo tujja tulakyogerako dda njaga tuwunzike ku nsonga eri sente tugenda ziraba tutya nga zitandisa okukendera mu palamenti tezijja kukendera nga ekyafugibwa babbi ate mwe mugendayo ate tubalinamu essubi sente za palamenti okwonoonebwa tezijja kukendera nga zikyafugibwa babbi nga palamenti ekyafugibwa babbi mpunzika ngamba nti paka nga abannayuganda bategedde ekyokukola n'okunaabira ababbi mu maaso lwokubanga omubbi atalina nsonyi yoyo akwata n'amabaati n'agatwala naye nga g'abantu bagenda kukola ki abantu baagala kukola ki kwetaasa ofuna bulungi kati n'otuuka okubba ebbaati olwo bw'ona okwata akawumbi onookakola ki kyovula batuwulira ate nga biriko bwino olwokubanga okuwulira kimu n'okuwulira amazima nakyo kirala byetuwulira biriko bwino nti sente za parliament ziyita ku individual accounts. This is an organization toyina bw'oyisa sente ku individual account onfuna bulungi so kati n'owulira nti gundi yabaddeko n'obuwumbi 3 mu corporate social responsibility oli bamuwadde obuwumbi 8 corporate social responsibility nakulaakulanya kitundu ekyo ogwo si mulimu gwa supiika kukulaakulanya bitundu ebyo ali supposed okuappropriatinga mu budget ne bakola policy ennungamu esobola okuyamba ekitundu ekyo okukula Honorable neyanzigezi kyali kyavikulwanga ninetamale Henry awunjaga tuddukewo tunafuna obudde tujja kusobola okuba nga tugaziya ensonga zino tulinawo n'ensonga ya Dr. Kanukiza Besigye wenaba obudde butukute tujja jita tunagyogerako lulala Honorable the Democratic Alliance yaliwo ko 2016 ng'erimu empologoma 2 emu ndowooza neewangula eya JPAM n'awangula so kati yakomyewo ekulemberwa Honorable Mathias Mpuuga n'omubanda Alien Sikini bebakulembera otunulira abantu bano bonna abalala abaliko bonna baali banno nga mu bo balwa tunulidde nga 70 oba 80% mwaba makadi
looza abantu bano bonna bantu basatu bokka mwawa kaadi bendaba mu kintu kino abasigadde bonna tebafuna kaadi so ekibakoseza ekintu kino ekisooka busungu njagala kumuuza opposition tetandise ofiirwa abantu baayo ekisookera ddala eno Democratic Alliance yafudde at birth yafudde at birth kyekyagisa enteekateeka yaayo yabadde enfu nnyo ne beekuba bennyini ku launch omanyi ekintu okufa lwe bakizadde omwana n'omuzaala nga mulamu n'afiira awo mu lubuto abadde mulamu olumufulumya bwe papa n'afa naye nga kyo wabadde okiraba nti kiramu ate nga nkiraba nti kiramu kitya babadde bakifumba tuwulira babadde bakifumba tuwulira kati nga ffe tulinda kulaba omwana anaavaayo mulenzi muwala kumbe bazadde omwana ali awo kiwuduwudu tetumanyi oba mulenzi oba muwala ne kifiira awo kwegamba I don't know oba abasajja bano omuntu wamulabe yabaddewo enamirembe awo kiddemu ekyo namungi w'omuntu wamulabe yabadde enamirembe noŋŋamba nti awabaddewo namungi w'omuntu tenti ate kasita zijjula tenti kasita zijjula yaba namungi w'omuntu kale katukkaanye nti oyo yabadde namungi w'omuntu in your perspective oba mu perspective y'abalabi ababaddewo do you know what can happen nga twagambye ntwagala kuteeka lukiiko anywhere mu Kampala wano okimanyi nga pulezidenti wange yagambye tayagala kuteekawo lukiiko oyinza okukontaininga abantu abayinza okujjawaawo tatudde ku kyabaddewo tejja bikkiriza webale nnyo naye bano babawadde obukuumi ne babawa ekifo we bakolera ne bakkiriza bakole buli kimu bayise mu mateeka ffe tuli bamenyi b'amateeka si bwe kiri kanzire ku da kyekugamba nti yafudde at birth baplayers baayo sooka obatunuulire be baani Mike Mabike atandika nampuuga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba Honorable Bedi Bwanika Dr. Mulamba Mike Mabike Lubega Mukaaku Samuel Mukaaku omulala nalabyeyo ne muganda wange Kasibante naye nga awanda bingi Kasibante Moses kuliko n'omukyala w'e Masaka erinnya ndyerabira ani yes Juliet Kakande kati olabira ddala nga composition yennyini nfu Mathias Mpuuga Mubaka ekyobubaka kireke mubaka wa Nuupu ate commissioner era nga Nuupu wa commissioner sikatiramuko okumuyita commissioner nze nga nze sikatiramuko because as per our records zake ye commissioner waffe atatuula mu office nga Museveni bwatudde ku ntebe ya Kyagulanyi naye Mike Mabike ye president wa SDP gundi Bwanika PDP Lubega Mukaaku oyo ngwa buli wamu leero ndi wano ekya ndi wali luli ndi wali these are political failures ofuna bulungi Mike Mabike bw'obanga oyina SDP naye nga baakuma kaadi ya NUP ate ng'oyina ekibiina ekikyo nomala nojja independent ate ng'oyina pate ofuna bulungi Bwanika Abedi Bwanika PDP oyina ekibiina ekikyo nojja n'ofuna kaadi ya NUP ate kati bw'ovuma naye nga waleka ekikyo kati bo beerema okitegeera bulungi bo beerema kati bwe bamala okwerema ne balowooza nti bajja kusobola okukuŋŋaanya abalala you cannot ofuna Lubega Mukaaku nze eiganga Lubega Mukaaku lwe yesimbawo obwaggunde obwa president I was his agent ofuna bulungi era nga tumubuuza muganda wange tumalako mbwe tujja kumalako tujja kumalako zimanyine gye yabulira yalina support ya DP jukira bwe yesimbawo kadi ya DP okumumma kadi yasigaza amaanyi gali nti baali bagamba nti yalina okuwandoza baba agenda Mbale ne bamubira akalulu kati amaanyi ago ng'alaba ng'agayina yakomawa nze nkugambye eiganga nali ejenti we yatuyita mu meeting egyo ng'agenda kuba raale oba twaliko abantu ba 18 simanyi nakumanya naye ekikulu kyamu byonna olwamala raale eyo olwamala meeting ezo ze yakola teyaddamu kulabika twagenda n'okutuuka ku kiseera ky'okukuuma kalunga tetumanyi ne gyali na leero kati ojja mulaba ali ne Besigye ali mu DP ali mu NUP ali buli wamu is all over the place but you see ekintu ekikolwa ssaawa zino it is about weakening national unity platform. It is not about kutwala buyinza nga boogera
ofuna bulungi. It is about weakening national unity platform and strategically in Buganda njagala DP egende kubeka olukiiko gundi embali oba waffe Jjenja bwe babanga bali nationalistic in nature njagala ombuulira ababadde awo ku lukiiko olwo bameka ba representing Uganda as a region as a country nga bava ebbalibbali okitegeera. So this is something that is intended okuweakening a national unity platform oba okuchecking amaanyi ga national unity platform and specifically amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda n'okukozesa abantu abo abeetolodde. Kati ensonga ey'okubiri eyasse ekintu kyabwe ati birth omu ku bakungu abanene ennyo abali mu DP sorry DA Democratic Alliance eyabadde ku mukolo ogwo n'agamba abaye kino ekibiina kyababbi nze bankwata lwakasimu ne bansiba lwakasimu muganda wange ono yabba ebitaano kati birds of the same feathers flock together kati kyekibiina kye tukoze yanti yavuddeyo n'agamba ate ekyamwogeza ekyo kulaga nti ekyo tekikyali kivumo. Ku lwaki akyogera luvannyuma twandibadde tukitegeerera wali we yakyogeredde lwaki avaayo okunnyonnyolako yamaze okutomera kyawedde. Ebyo bye nagambye nti their organization was so poor, their planning was so poor, they didn't do research, they didn't do preparation, they didn't rehearse. Oyina okukola research okole preparation omala rehearsing mu byogenda okukola. Bagamba nti engeri gye Honorable Kyagulanyi gye yeeyubulamu gesubire balina mu alien skill nti asobola obbatuusa ku level endala. Kati by the way bwe tubanga twogera ku bintu ebyokomparinga Kyagulanyi wanjawulomukko. Yes, ng'ofuddeko ekyokuba nti yali different. Temumukomparinga ne bano. Kyengamba kyekino nti bwe batunuulira omukulu oli balabira ddala nti ayina ebyefaanaanyiriza. Sigambe nti waliwo okwenkanankana wabula okwefaanaanyiriza. N'okwefaanaanyiriza tekuliiwo okuggyako nga tomanyi byafaayo bya Kyagulanyi. Bw'oba omulabye bukulu buno gamba nti nze mulabye bukulu buno nga ye president wa NUP. Naye bw'oba wafollowinga Kyagulanyi okuva obuto bwe gye yatandikira okuyimba almost 20 years ago. Look at his leadership skills zabadde nazo, look at his entrepreneurial skills. Otunuulire omwana avudde mu ghetto okwerandiza paka watuuse alyoka agambe nti njagala bwe mupibwawa Bwekyaddondo. By that time he got to that level, sooka otunuulire baani be yali akompitinga nabo. Era olyoka olowooze nti oyinza okuleeta alien skin naye akompiting even in the wildest imaginations. Abo baleke babeere mu liigi zaabwe ne bana abayimba enkudi ani oyo abo izo ze liigi zaabwe babeere eyo. Naye wano bwe tuba twogera ku nsonga z'eggwanga twogera ku bantu abasobola okutransforminga society. Kyagulanyi is one person who has made a 360-degree turn from the extreme left to the extreme right. Kati tuleeta bano ba alien skin naawe. No, that is even an insult to my president. It is not possible. It starts from there. Tekitandika butandisi nti kati abadde ebampise kati ndooza kantandika okukyuka. Nedda kijja, it is sequential. It is kitambulira mu mitendera. It is not overnight. Okitegeera. So omuntu akulumbaganya tabulako kyakusuuza ne wabeera munafu atya. Kituufu. Tosuubira nti waliwo ddi ekyegenda osuuza NUP. Kankubuulire mbeera mulalu bwe ngamba nti tewali. Because politics is about numbers. Yes. Politics is about kuyingiza. Kati omuntu bw'akeera ku makya n'avaako nga mpuuga bw'atulaga nti avuddeko kyokka ng'agamba akyalimu. He's even confused in his own brain. Omufuna bulungi. Agamba akyali NUP ate ndi DA ate kati but DA is an alliance. It is an alliance. Naye ate kati ovuma bogamba nti be babo bovuma naye agamba omuvuma ofuna bulungi ati kati vaamu amutufuula then finito. swallow your pride oveemu ogambe nti bano banvumye kaŋŋende tobeesibaako ate ng'ate omala n'obavuma baba bakuvumye gwe genda. Honorable neyanzege obudde bunziruseeko mbadde nsaba mu ddakiika zino ebbiri zensigazza tukone ku nsonga ya Dr. Kanokiza Besigye. We wabanga inter parliamentary games zisobola okugenda mu maaso naye ng'enkolagana y'omu mateeka teriiwo nga tugenda kukkiriza Martha Karua okujja awolereze mu Uganda
naye nga mmwe mugenda kukwata ekkubo mugende e Burundi nawa mu mizannyo gya paalamenti egya East Africa tolaba nti wandibaddewo resistance omulundi guno? It is a process also. Bwe mubeera n'embeera yonna ebakyankalanyiza nga partner states temutandika na boycott. Okay. We are engaging Kenya. Ku nsonga za Kizza Besigye. Ku front ez'enjawulo. It can be through social media, it can be through our embassy, it can be through activism, it can be through engeri yonna okulabika nti tu-engaginga Kenya ne leadership ya Kenya okwata abana Uganda mu ggwanga lyammwe naye ng'ate temubakutte mu official means. Yes. Okitegeera? Olwokubanga kati nze tuyinza kuŋŋamba nti abasirikale SFC ya Uganda egenda gende Kenya ekwate Kizza Besigye emuleete e Uganda nga nammwe abana Kenya temumanyi era kibeere business as usual. That is one. Two, erino eggwanga bannaye terikyaswala especially leadership. Okugamba nti omukulembeze Kizza Besigye yatambula n'emmundu n'alinnya ennyonyi n'atuuka ku airport yatuuka ku airport eya Uganda n'alinnya ennyonyi n'ava ku eyo n'agenda ku airport ya Kenya n'agenda mu hotel nga alina emmundu bbiri. You don't know what obulimba bwamwe kye bukola eri the aviation industry. You don't know what it does obulimba bwamwe kye bukola ku gundi ku relationship ya Kenya ne Uganda. You don't know obunkenke kye buleeta ku bana Uganda abali mu Kenya. You don't know obunkenke kye buleeta ku bana Kenya abali mu Uganda. Onfuna bulungi naye lwakubanga mwamanyira okulimba eno ye Uganda gyolaba nti ejjinja lisobola okwatisa emmotoka ya president eri bullet proof ne mufiiramu n'abantu mbu bayasizza ki endabirwamu neeyiika naye nga jjinja naye ng'emmotoka eri ki bullet proof essasi lyo teriyitamu. Kati awulabira eddala nti ebyobufuzi babitutte ku leva ate ya bunakatemba nnyo. Bwe baba baagala Kizza Besigye bandigenze wanne kasanga ati ne bamugjayo ne bamutwala gye baagala. Okitegeera? Ne bataleeta kukoonagana between Uganda and Kenya because naffe tubalinako obulumi kati abana Kenya. Tugamba bakwata abantu baffe basooka ne bakwata aba FDC 32 ne tusirika kati kiri ku Besigye. Honorable neyanzeko obudde bungenzeeko. Tujja kukomawo ate twongere ku nsonga eyo kwayo ekyagenderera ddala mu maaso ya Dr. Kano Kizza Besigye akomawo January. Bingi byenjaga tutunuuliraawo omuli abantu batandise okuba nga bakubamu tooki nga gamba lwaki tuba twolekedde akalulu bino ebitandika okubeerawo. So tunaba tukomyewo omulundi omulandoza wiiki ejja ku bbalaza tujja kubanga ensonga ezo tuzoogerako ne musaba onsibulire. Neyanziza nnyo okusookera ddala Shafik okumpaako omukisa guno okwogerako eri abantu abannaye ababadde batuwuliriza. Byebyo tubyogera si lwakubanga nti tulina obukyayi ku muntu yenna naye tulina obulumi ku ggwanga lyaffe. Bwe mba njogedde byonna by'owulira nga tebisaanyidde kuyita mu matu go nsaba onsonyiwe. Bwe mba njogedde by'omanyi nti bizimba Uganda eno nsaba obiwulirize ate naawe otandika okufumiitiriza ki ky'osobola okukola okwongerako ku kuzimba Uganda. Enefik Media. Gala nnyo tuleke Uganda ennungi, Uganda eyeesimisa nga tugirekera abaana baffe n'abaana b'abaana baffe. Kambaagalize okusiiba obulungi, mbaagalize ne wiiki ennungi. Inshallah bwe tuba tukomyewo wano nga tuzzeemu okulabagana, Katonda ng'akkiriza tujja kwongera okunnyumyako okubisingawo. Neyanzeke tuyise mu bwangu olw'okuba nti bingi twagala okukwatako. Mukama akunkomere. Abeera bulungi. Weeraba.